abali ku Facebook, abali ku YouTube, abali ku Twitter ne Instagram mbaniriza nnyo. Tuzze nate ku Back to the Bible Truth, okuddayo ku mulamwa okutegeera kwa Bayibuli, nga twagala okwekenneenya ebyawandiikibwa bino tubisoma mu butuufu oba twongeramu endowooza zaffe. Tetwagala kwongera ndowooza zaffe mu byawandiikibwa, twagala tutunuulire abawandiisi ba Bayibuli eno baali batulaga ki, baali batuwandiikira ki tumanye Mukama Katonda kye yali ayagala tumanye. Twasomye mu Timoseewo ekyokubiri 3 kuva ku 15 nti Bayibuli yaluŋŋamizibwa Katonda. Bayibuli eruŋŋamizibwa ani? Okugiwandiika abantu be bagiwandiika. Bayibuli teyava mu ggulu n'egwa. No, Bayibuli bantu be bagiwandiika nga baluŋŋamizibwa Katonda n'abaluŋŋamya biki ebyokuwandiika. Kiringa omuntu we banaakuwa ne bakuwa oli n'agamba njagala owandiika ebigambo bino obitwalire mwami mubirwa bisome. Kati nabo kye baakola. Olwaleero tugenda kutandika kuyigiriza. Omutwe gwaffe gugamba okuyitibwa mu buweereza. Naye okuyitibwa mu buweereza ayitiddwa yaluwa? Ebyo bye twagala tuyigirize, omuntu amanye omuweereza yaani, ayitiddwa mu buweereza okusinziira ku byawandiikibwa nga bwe bigamba. Kyekyo lwaki olunaku olwaleero tuzze tuyige. Taata tukwebaza olw'akaseera kano ke tuzze mu maaso go, otuwa okutegeera n'okumanya, okubirukula amaaso gaffe ag'omwoyo okulaba obulungi bwo n'ekisa kyo. Tumanye otwagala nnyo era tukyebaliza ddala. Wawaayo omwana wo mu Yesu Kristo ajja atufiire tubeere n'obulamu obutaggwaawo era twabufuna. Era tukwebaza olw'ebyo byonna by'okoze mu bulamu bwaffe, n'ebyo byonna ebyasuubizibwa ne bituukirizibwa mu ggwe. Otuwadde obuweereza olw'okufuula abalala abatabaganya nabo bakutegeere. Taata, olunaku olwaleero nga tuyiga ekigambo kyo, leka tubikkulirwe, tufune okubikkulwa okw'okutegeera ekigambo kyo. Tuleme okulowooleza mu byawandiikibwa, naye tukkirize ebyo ebyawandiikibwa kye bitubuulira. Nkwebaza olw'abantu bo abali kuno abawuliriza olunaku olwaleero, ekisa kyo kiri nabo okuyita mu linnya ly'omwana mu Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Abooluganda mbaniriza nnyo nate, amannya n'eddoboozi Godfrey Ssempebwa Mubiru, nga tulina abooluganda Evangelist yali ku kamera leero, ne mukyala wange Goreti ne mukyala wange Suzeti, bonna abakyala ndi nabo wano. Naye basa Katonda olw'omukisa ogwo gwampadde okujja ate okuyigiriza nate ekigambo kya Katonda. Olwaleero tukyali ku mutwe gwaffe ogugamba nti omuweereza ayitiddwa mu buweereza yaluwa. Mujjukire tubadde tuva emabegako nga tuyigiriza, nga tugamba lwaki tujja okuyigiriza. Nga tetunagenda ala nnyo, njagala tusome mu Timoseewo 2 essula 2 n'olunyi lwa 2 muwulirize ebigambo bino. Kambikulewo. Timoseewo, omutume Pawulo ng'ayogera eri mutabani we Timoseewo amugamba ki? Alina ebigambo ebirungi by'amugamba. Kino lwaki twagala okuyigiriza n'abalala bategeere obulungi bwa Katonda. Timoseewo ekyokubiri essula 2 okutandika ku olwokubiri. Era by'owuliranga gye ndi mu bujulirwa bw'abangi, ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza n'abalala. Amiina. Era by'owulira. Timose bye yawulira ku Apooso Pawulo amugambye nti abitwale
abiterese abeesigwa abo abategedde nabo basobole okugenda. Yesu bw'atutuma ogenda okuwulira ekigambo kye, atutuma tatugamba kukomawo, agamba mugende. Amiina. Kati bw'omala okufuuka omukkiriza oba otumiddwa, omutwe gwaffe guva mu Bakoliisa ekyokubiri, naye ndowooza tubikkulewo. Bakoliisa ekyokubiri essuula 5, essuula 5 okuva ku lunyiriri olw'e17 n'olw'e18. Omutwe gwaffe we guva, oyo ayitiddwa mu buweereza yaluwa. Omuntu yenna nsoma ku 17, omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja, ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo, kati okufuuka omujja olina kukola ki? Olina kubeera mu Kristo. Kristo yakufuula omujja, n'aggyawo biri byonna ebibaddewo, akufuula mujja nti abe ayingira mu ggwe n'akufuula, n'aggyawo biri byonna ebikadde, biba biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Olwo bino bye tugamba date birth ye eba etandise nga mpya. Naye wulira olw'18 we lutugambye, naye byonna bivaawa eri Katonda, tebiva eri ffe, biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo. Yatutabaganya ng'ali mu Kristo, n'atuwa ffe abakkiriza, kubanga olina kusooka kubeera mu Kristo, okuweereza kw'okutabaganya. Kanyongereko n'olw'19. Katonda yali mu Kristo, tuli abakayingirako tuli ku Bakoliiso ekyokubiri essuula 5, kati tuli ku lunya olw'19. Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini, nga tatubalira byonoono byaffe, era nga yatuteresa ffe ekigambo ky'okutabaganya. Kati owooluganda mpuliriza olunaku olwaleero, ekyo kikulaga gwe omukkiriza bw'omala okuyingira bw'oti mu kukkiriza Kristo, oweereddwa obuweereza obw'okuleeta baganda bo, mikwano gyo mu kutegeera Kristo. Excuse me. Mu kutegeera ani? Kristo. Kubanga Bayibuli etugambye mu Timoseewo ekisooka, Katonda ayagala abantu bonna, okusooka okulokoka, ekyokubiri okumanya amazima. Tayagala bantu kufiira mu bibi byabwe. Kyekyo lwaki atuwadde minisitule ey'okutabaganya. Awo we tujja omutwe gwaffe ogw'okubuuza nti ani Mukama Katonda gw'ayise mu buweereza. Kati otegedde nti bw'omala okukkiriza Kristo oli muweereza. Tugenda kusoma, haleluya, okusooka ekyawandiikibwa ekirala kye tugenda okusoma wano nga tugenda mu maaso. Tugenda kutandikira ku kyawandiikibwa ekiri mu Bakoliisa ekisooka 3:16 okulaba. Tubadde tujja tuyigiriza nga tugamba nti okusinziira ku baganda baffe, kubakkiriza ab'endagaano enkadde, okusinziira ku kutegeera kwe baayina, ng'ate nabo bannyonnyola abantu abaali mu mulembe ogwo, baali bo bategedde nga Bayibuli bw'egamba mu Bebbulaniya nti Omwoyo wa Katonda yajjanga n'abakkako n'abayogererako, teyabeeranga bo buli lunaku ngaffe bwali kati mu kaseera kano. Naye mu ndagaano empya tugenda kulaba okuyita mu byawandiikibwa, kati ffe Yesu atuyisa atya mu buweereza okuva ku bali ab'endagaano enkadde. Katugenda mu kyawandiikibwa kino
ekyawandiikibwa kiri mu Bakolinso ekisooka essula 3:16 kigambye bwe kiti temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. Temumanyi mu ndagaano enkadde baali bakkiririzanga mu bizimbe, yeeyo yeekaalu ya Katonda we baategeeranga. Naye kati Bayibuli etugambye nti abakkiriza b'endagaano empya, banange bwe njogera abakkiriza b'endagaano empya mbasaawudde, simenyeewo ndagaano nkadde kati nti njijjeewo tetukyagikkiririzaamu, njagala munfune bulungi mu ekyo. Naye kyengezaako okunnyonnyola, mba nnyinyonnyola enkolagana eyaliwo, kati enkolagana ya njawulo n'eyaliwo mu ndagaano enkadde. Mukyala Mbiro. Kyogezaako okukkaatiriza nti ab'endagaano enkadde baalinga olw'okuba nti omwoyo wa Katonda teyatuulanga mu bo, naye yajjanga gye bali okubaluŋŋamyanga. Ekitegeeza mu kufuna bo we baategeeranga oyo yenna gwe yajjangako n'amuluŋŋamyanga. Bwe yafunanga okutegeera okwo yaleetanga ekiraga ekyo kyafunye Mukama kyamuluŋŋamizza n'akireeta mu buliwo okulaga kyekyo Mukama kyamuluŋŋamizza, olw'okuba nti baalinga bantu ba busimu nga si nti omwoyo atuula mu bo. Ono bwe yafunanga okuluŋŋamizibwanga yajjanga n'abalaga oleese ekyekizimbe nti Dawudi Mukama bwe yamugamba omuzimbira enju, kati ye enju kye yalina okulaga yalina okuteekawo physical ekizimbe ekyebwanga ekiriwo omuntu okutegeera okulaga ekyo Katonda kyagenda okukola mu maaso. Kati kwe kwalinga okutegeera okwo, naye nga be baaluŋŋamyanga baafunanga okutegeera, naye bano be bannyonnyolanga baalinanga okubaawo engeri ekirabibwako nti ekizimbe kino. Naye kati ffe ab'omulembe guno ffe bizimbe, kubanga ye Mukama tatuula mu bizimbe bikolebwa mikono gy'abaana b'abantu, naye atuula mu bizimbe ye bye yeekoledde gy'emibiri gyaffe, kubanga ye yagitonda, ye yagikola, kati ye mwatuula. Naye ffe abaana b'abantu mu biro biri baalaganga nti ekizimbe nti omwo mwatuula nga kiri kisiikirize ekyekyo ekigenda okujja, ye Kristo. Era nga Mukyala Mbiru bw'annyonnyodde, kati ekizimbe kye tutunuulira yeffe. Naye mu ndagaano enkadde ebisiikirize by'ebizimbe byaliwo nga biragaani, nga biraga Yesu agenda okujja. Ebyawandiikibwa bitugambye nti ffe bizimbe bya Katonda, emibiri gyaffe Katonda mwatuula. Bw'otunuulira ekigambo kino mu Luzungu kye bayita temple oba ekizimbe, kiraga obwakatonda obuliwo. Mu Luzungu bagamba reality, obuliwo mu ffe. Amiina. Kati ffe Mukama Katonda atuula mu ffe. Amiina. Twagala tusomye ekyawandiikibwa ekirala, kubanga bw'oba olina peeni n'ekitabo wandiika ebyawandiikibwa bino, njagala oddeyo biwandiike obimeditatingeko olabe oba ebyawandiikibwa bino bitukuwa bikwatagana na kiki ekye baawandiika wano. Kale genda mu Bakolinso ekisooka essula 6:19. Bakolinso ekisooka, aleluya, linda kunkebere wano. Bakolinso ekisooka 6 essula 6:19 lugamba bwe luti, oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda, nammwe temuli ku bwammwe.
oba temumanyi ng'omubiri gwammwe fe yeekaalu ya Katonda. Gwe omukkiriza mpuliriza olunaku olwaleero, gwe yeekaalu ya Katonda. Omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe, tatuula walala. Kati bw'oba totegedde ekyo gwe ng'omukkiriza, kiba kikutwalira okubeera nti ofiirwa benefiti bakiyita batya, omuganyulo, nga totegedde. Kyova olaba emirundi egisinga abakkiriza abatannatuuka ku kutegeera kuno nti omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe, oba weenyooma n'osubwa omuganyulo okutegeera amaanyi g'olina, omugaso gw'olina mu bwakabaka bwa Katonda. Gw'omukkiriza bw'omala okutegeera nti gwe olina amaanyi mu Katonda ge yakuwa, oba osobola okusitopinga buli mbeera yonna, naye olw'okuba tomanyi oba tosobola kukola ki? Eyongerezaako. Okukkaatirizaako kwekyo, njagala kuddayo okko mabega katono, tutegeere kubanga waliwo abakkiriza kye tutategeera bwe tutuuka ku kintu ekiyitibwa, tulowooza nnyo nti ekizimbe Katonda mwatuula. Naye nga bwe watandise ng'ojja otusomesa otugambye nti Bayibuli eno yawandiikibwa tusobole okuba nga tutegeera ki Katonda kyayagala tumanye eri ffe abamaze okumukkiriza, okumanya obwa Katonda bwe kati. Kiba kitegeeza nti tulina okusoma ebyawandiikibwa bino ntibibeera nga tubitegeerera nga bituluŋŋamya nga bwe tusoma Timoseewo ekisooka 3:16 nti bigasa biruŋŋamya. Kati tulina okuba nga tuluŋŋamizibwa ebyawandiikibwa bino ne tutatwala nti Katonda atuula mu bino ebizimbe. Kino ekizimbe olwaleero tsunami bw'ajja akijjawo, kiba kitegeeza Katonda agendedde omwo. Kubanga era ebyandikwa bitutegeezezza wano nti ffe yeekaalu ya Katonda. Ffe yeekaalu ya Katonda. Amiina. Nti ffe yeekaalu ya Katonda. So Katonda tatuula mu bizimbe. Kye njagala okukkaatiriza okusinziira ku byawandiikibwa. Tituleme okuddira endowooza zaffe ziteeka mu byawandiikibwa. Naye tuleke ebyawandiikibwa byogere gye tuli. Kubanga bwe tusoma, bwe tulaba mu ndagaano enkadde, tulaba nga ekigambo tempo mu Luganda ye yeekaalu. Kati Musa kye yali agezaako okutulaga mu buliwo kwe kuzimba yeekaalu eyo, nga yeekaalu eyo etegeeza ennyumba, ennyumba eyo eriko nannyiniyo. Kitegeera. So ennyumba eyo gye yali alaga ye nnyumba ffe Katonda mwatuula. Kati bwe tuba tusoma tulina okumanya ebyawandiikibwa bino kiki ebitugamba okuva mu ndagaano enkadde, okujja okuba nga tuyingira mu ndagaano empya eno. Mwe tugamba endagaano enkadde tuba tugamba enkolagana Katonda gye yalinanga n'abantu, gye yakolagananga nabo mu biro ebyo mu ngeri y'okutegeera kwabwe. Kubanga mujjukire nti buli lunaku tulina okukijjukira nti lwali lugendo okuva tulabanga lubereberye mu 2 ensi yali eteredde, Katonda yagitonda nga tekiriko kyakunenyezebwa. Bwe tuyingira mu lubereberye 3 tulaba Adamu amisinga aweebuukamu ekyo kye bamukoze kyamugambibwa. Kati olugendo lw'omwana w'omuntu okgenda ng'asebengeekerera ava Katonda lwerwo. Naye ate era Katonda teyava ku mulamwa, yasigala ali ku mulamwa ng'ajja alaga olugendo omwana w'omuntu olw'okumununula. Kati bino byonna ebyakolebwanga, enkolagana zonna ezaaliwo zaali za mwana wa muntu kugenda nga Mukama amuzza wano tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Oyo omuntu Ephesians 2 gwagamba nti oyo omuntu gwe yamanya nga gwe yakola nga n'ensi tennabaawo, yataliiko kunenyezebwa, oyo ateredde yoyo Katonda gwe yali azza mu kifo kye. Kati olugendo luno lwonna ffe ng'Abakristaayo, ffe ng'abakkiriza mu Kristo tulina okumanya nti tutambula olugendo, tutambuza olugendo olw'okutununula okuba nti atuzza mu kifo kiri kyennyini. Era ffe aboolwaleero ab'omulembe guno
yatukomyawo dda mu kifo ekyo. Kati Amiina. ffe bwe tumala okukkiriza tutambulira mu lugendo olwaggwa naye nga tugenda twezuula era nga tumanya miganyulo ki gye tulina okuyita mu Kristo kuba nti tuli mu nsi eno ey'abalamu nga tutambula nga tuli bawanguzi mu ekyo kye yamalira ddala otuwanguza. Amiina. Nkyalambirwa ababulidde bayibuli yonna n'agimalayo. Kaakati nga tugenda mu maaso, Pawulo, omutume Pawulo atubuulira mu byawandiikibwa ng'agamba nti tuli b'amaanyi ffe yeekaalu ya Katonda. Tetukyali bakkiriza balindirira maloboozi. Tetukyali bakkiriza abali mu kusuubira ekintu okugwako olyoke omanye nti baakuyita. Tetukyali bakkiriza ab'endagaano enkadde. Katukkiriza mu ndagaano empya nti Kristo atudde mu ffe, atuwa buli kimu okukola, atuwa amaanyi okumanya nti yatuyita mu buntu. Amiina. Tetukyali bakkiriza abawuliriza mediums baziyita batya, abalaguzi okweragulako. Naye tuli bakkiriza abakkiriza Katonda okubeera ng'akola muki akolera mu ffe. Okwongerezaako ku ekyo ky'ogambye nti tetukyali bakkiriza kuba muntu ayinza ogamba nti kati tuli baki ekyo badirawo okutereeza kuba Oluganda oga tetukyali bakkiriza gamba tuli abakkiriza kati Katonda bayogera nabo olw'okuba omwoyo gwe gutudde mu ffe. Tuli abakkiriza abaanunulibwa, tetuli ng'ab'endagaano enkadde kubanga bo okutegeera kwabwe kwali kwa bisiikirize kwa bitundutundu kubanga omwoyo omutukuvu yali tannaba beebikkulira. Yesu Kristo yali tannafa ku musaalaba n'aziikibwa n'azuukira. Bwe tugamba nti tuli abakkiriza b'omulembe guno ogw'endagaano empya tutegeeza Kristo olwo amaze okujja okutuukiriza ekyo kye yakola ki bano ab'endagaano enkadde kye baalanganga ekisuubizo kye baalinga balinda kati ffe mwe tutambulira. Kyova olaba mubiri wano agambye tetuli bakkiriza abalinda eddoboozi. Olyanza kati kyogamba Katonda takyayogera. Katonda ayogera atya? Omwoyo omutukuvu ali mu ggwe owulira that inside voice n'akuluŋŋamya. Omuntu ow'omunda oyo n'ayogera naawe tojja kuva ddoboozi liva eri waggulu nti buno atwogereramu omwo munda yaffe omuntu waffe ow'omunda. Bw'atyo Mukama bw'ayogera. Kyobadde ogezaako okunyonnyola taata. Kaakati abooluganda webale nnyo Sister Suzette. Abooluganda tujjudde obwa Katonda bwonna buli mu ffe. Kati gw'omukkiriza eyakkiriza Kristo okubeera omulokozi wo tolindirira ki ddoboozi. Ate tuli abakkiriza kigambe kyogera ntya? Tuli abakkiriza ab'omwoyo. Tutambulira mu mwoyo kubanga twazaalibwa mu mwoyo. Omuntu eyazaalibwa mu mwoyo otambula otya? Omanyi nti wakkiriza Kristo era olowoleza mu mwoyo tolowoleza muki mu mubiri. Mu ndagaano enkadde mukyala mubiro naye olw'okuba nti omuntu taba tasomeseddwa buli lwe tubeera mu bifo ne tutasomesebwa butuufu tufuna ebintu obulala ddala. Era obulokozi buno tetubutwala nti bwannamaddala, tetubutwala nti bulamu. Tuba tulowooza ndowooza ddiini kaŋŋendeko mu kanisa ku Sande Katonda anambala nti nabaddeyo. No, bwono bwe twakkiriza bulamu, bwe twakkiriza bulamu. Kati bwe tugamba omwoyo, omuntu amanya atya omwoyo? Omuntu amanya atya nti atambulira mu mwoyo? No, boost the microphone there. Genda maaso. Kwendye omuntu ndi ku kigambo nti omuntu amanya atya nti ndi mu mwoyo. Omuntu bw'amala okukkiriza Kristo, omwoyo wa Katonda n'ayingira mu ye, omwoyo wa Katonda oyo atandika okumutambuza olugendo. Naye olw'okuba abamujja mu Kristo kyekiva kimwetaagisa oli amaze okutegeera okutandika okumutambuza olugendo luno olw'okutegeera ebintu by'omwoyo bino bikolebwa bitya.
era bwe tuba mu mwoyo tulowooza tutya. Amina. Bye byawandiikibwa bino ebyatuwandiikirwa bye tusoma ne tutegeera enkola ya Katonda bwakola mu mwoyo, kubanga Katonda tetumutegeerera mu bbanga. Kubanga bwe mba njagala okugenda okusoma obusomesa ngenda mu ssomero erisomesa obusomesa, bwe mba njagala okusoma obwa dokita ngenda mu ssomero erisomesa ki obwa dokita obusawo ne nfuuka ekyo kye nnina okufuuka. Kati n'oba oyagala okumanya Katonda, Katonda alina ekitabo kino kye bayita Bayibuli kye yaluŋŋamya, kubanga tekyava mu ggulu n'ekigwa, naye yaluŋŋamya abantu abafuna okwolesebwa, naye nga kwonna kwekumu nga kwogera ekintu kimu, kubanga bulijjo tugamba nti ekitabo kino Bayibuli kitabo kyekulunguludde ku muntu gwe bayita ani? Kristo. Oyo Yesu Kristo kwe kyekulunguludde, era ebyandikwa byonna byogera ku oyo omuntu omu okuva ku lubereberye paka ku Malakayi, newankubadde nga lulimu ebirala kyebiraga ebyalingawo nabani abayogeranga, naye era tusigala tulaba omuntu omu gwe kyogerako ye Kristo. So kati bwe tuba twagala okumanya ebintu eby'omwoyo, tujja eri ekkanisa etegedde Kristo nesomesa Kristo, then tutandika okumanya ebintu by'omwoyo bwe bitambula, nga n'omwoyo wa Katonda ono ali muffe ayongera otwegaziiriza okumutegeera. Mukyala Mbirwa ageze n'ayogera ku kyokusomesa. Sister Sudret njagala ombikulireko mu Baluumi 10 osome olunyolo 14 osome n'olwe 14 ne 15. Baluumi essula meka? Essula 10 olunyiriri 14 ne 15. Baluumi 10 essula 14 ne 15 lugamba naye balikowoola batya gwe batannakkiriza, era balikkiriza batya gwe batannawulirako, era baliwulira batya awataali abuulira. Olwe 15 era balibuulira batya nga tebatumiddwa, nga bwe kyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi abo abaleeta ebigambo ebirungi. Amiina. Walina okubaawo omuyigiriza, si ate si buli omu muyigiriza, waliwo abatannategeera. Mukyala Mbirwa abadde agamba nti ekkanisa eno omusumba alina obuyinza n'okubeera nti equipping, nga twakisomye jjo mu Befeso 4, okubeera nti asomesa endiga zino abakkiriza basobole okufuluma nabo ekigera kyani otyo nga bamutegedde ne bafuluma ebweru. Amiina. Kati mbadde okwongereza ku ekyo kusinziira we tubadde wano nti bano abaleeta amawulire amalungi, amawulire amalungi gano ono Pawulo ge yali ayogerako ng'ategeeza Abaluumi, yali ategeeza amawulire amalungi y'enjiri ya Kristo ereeta obulamu. Amawulire amalungi si amawulire amalungi nti korona yawonyewo, naye amawulire ag'obulokozi, obulokozi Kristo azze, kubanga omulokozi wajja byonna tuba tuzziddwa mu bulamu nga bwe yakiteekako. Amiina. Abatuwuliza olunaku olwaleero tuli ku mulamwa, omuntu ayitibwa mu bulokozi okubeera omuweereza yaani? Ayina akakwakkulizo. Twasomye mu Bakoliso 2 essula 5 olunyolo 17 n'olwo 18 nti kasita omala okukola ki? Okukkiriza Kristo obeera mujja, ate oba oweereddwa obuweereza obw'okutabaganya. Kati tutunuulira mu ndagaano empya ffe ab'omwoyo. Amiina. Ffe ab'omwoyo tutambula tutya? Tutambulira mu kukkiriza. Ab'endagaano enkadde baalinanga okutegeera kwe baalina. Mukyala Mbirwa yakinnyonnyoddeko, omwalinga ojjukira ebiseera we baawanika omusota ku muti nti abalumiddwa omusota alina okuwonyezebwa, alina okutunuulira ku musota ogwo asobole okuwonyezebwa. Naye ekyo kyali kiragaani? Kisiikirize nga kiraga Kristo okuwanikibwa, ku musaalaba, okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira.
waliwo okusiiga omusaayi ku nzigi ddala kyali kiraga ki kyali kiraga Kristo nti yatufiirira nti agenda tufiiririra Yes. era tununule mu bibi byaffe byonna ebiseera bino bye tutambuliramu ebya Kristo kubanga yakituukiriza tetwetaaga kusiiga musaayi ku nzigi oba ku bulamu bwaffe kubanga nange nali nkirina luli nga bulwensaba nga neesiiga omusaayi naye bwe namala okutegeera nti omusaayi kyeki era nawe munnanga mpuliriza njagala kino okiyige kuba bulwe nakeeranga ku makya nga naaba neesiiga omusaayi nga bulwe natambulanga nsiiga omusaayi ku gye ŋŋenda kati nga nendaba nga nange ninga yali atandise okuba ng'omufumu nze nga nze suuza naye bwe mmala okugamba nti omusaayi kuno kyekyomusaayi kwe kufa okuziikibwa n'okuzuukira okwa Yesu Kristo okwaggwa kyekigambo ekyo lwolaba buli lwosoma ekigambo ky'omusaayi ekyo kyekitegeeza baali bakkiririza mu mafuta agasiigibwa naye amafuta ago bw'ogenda n'osoma mu history w'Abayudaaya baasiga amafuta ago baagakkiririzangamu nga bakusiiga n'okola ki naye ekyabawonyanga si mafuta essaala gye baasabanga ye yawonyanga n'okukkiriza kw'omuntu mukyala Mubiro Abayudaaya mu kawuce yaabwe ti Abayudaaya mu kawuce yaabwe bakkiririza mu olive oil nga ekintu ekiwonya endwadde eyo yali kawuce kati abantu abamu basigala bakootinga Yokaana baga nti omumwe wabaawo omulwadde asigibwa amafuta lwaki ayogera bw'atyo kiringa nze omunnayuganda omuganda bwe naagamba nti mu biro biri we tukulidde babadde nga bayenganga omululuuza ng'omusujja bwe gukuluma bagira omululuuza ne bagukuwa kati bwe mbanga njogera eri ekibiina ky'Abaganda nga bensomesa ne mbagamba nti muyenganga kumululuuza n'omuwa omuntu naye okusaba kuno okukkiririza mu kusaba mu maanyi ga Katonda kwe kuleeta okuwonyezebwa newankubadde ng'omululuuza nagwo gukola ku mubiri guno so kati amafuta bonga enkola y'Abayudaaya bakkiririzanga mu ekyo kati bwe tuba navudde mbaga nti bwe tuba tusoma ebyawandiikibwa bino tulina okutegeera nti bwe baalinga basomesa abantu bano ab'ebiro bino abawandiika bayibuli eno audiensi yaabwe yalinga ki okutegeera kwabwe kw'abantu abo kulinga ki kiringa naffe bwe tunaava naffe abali wano mu Amerika tulina endowooza gye tulowoolezaamu ate bwe tugenda mu kibuga eri ewaffe Uganda mu Kampala ne Kampala ng'ekibuga erina endowooza n'ekyalo erina endowooza kati bwe mba naasomesa ab'ekibuga ky'e Kampala nina ebintu bye nnina okukozesa okulaba ntincommunicatinga nabo bantegeera ate bwe ŋŋenda mu byalo ate era nnina olulimi lwenkozesa okusinziira ku by'ebyalo okuba nti bategeera kati bwe tuba tusoma bayibuli zino tutegeere ne audience abantu bano mwe baayogereranga nti bwe tusomesebwa bwe tuti emmindi yaffe egguka ne tutegeera bulungi ki Katonda kyayagala tutegeere mu bulamu buno bwe tulimu tukyali ku mulamwa omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera ekitonde ekijja era ng'ebyodda byonna bigenze era ng'atuyise okuba abatabaganya b'abalala batannaba kutegeera. Webali nnyo mukyala Mbiru. Tugenda mu maaso tulaba ab'endagaano enkadde enjawulo eriwo mu kutegeera n'ab'endagaano empya. Ekirala waalingawo okusala ebisolo buli ki mwaka buli mwaka ng'olina suzete olina okuleeta endigayo ng'ogirabiridde bulungi nnyo okumala omwaka ate nga alina kuba yasava webale nnyo ng'ate taliiko bulemu webale nnyo ng'ate ensajja naye kati endiga gye baaleetanga ne bawaayo yaweebwayo dda 2,000 kati zayitamu ne mu 2,000 kaakati Yesu Kristo yakufiiririra tagenda kufiiririra. Amiina. Ompuliriza bulungi ow'Oluganda mpuliriza olunaku olwaleero. Yesu Kristo ekyamuleeta kufiiririra bibi byo
abantu bangi nnyo ekintu ekyo kibakola bubi n'agamba nti naye Sister Suzette lwaki ogamba abantu ekisa ekyo kyonna nti Yesu yabafiiririra ebibi byabwe kigenda bawa layisinsi ey'okwonoona okuggyako omuntu atannategeera Katonda olwo yajja okwonoona naye ate nga naye yamusonyiwa nebi byogenda okukola yabisonyiwa naye ate nga ne bwanaddamu n'akola ki n'ayonooneramu era ekisawo ekiri. Amiina. Tutunuulira omuntu tugambye ne tusoma wali nti tetukyatunuulira bizimbe nga yeekaalu ya Katonda. Ekizimbe ekisinga obukulu yeggwe yeekaalu esinga obukulu. Naye olw'okuba wakyaliyo abatwala ekigambo kya Katonda ne baagala okulimbalimba abakkiriza engeri gye boogeramu, kati ffe abawuliriza olunaku aboogera olunaku olwaleero abategedde Yesu atuwadde okutegeera tusobole okusomesa olunaku olwaleero naawe otegeere. Kati tugenda okutunuulira ebyawandiikibwa mu ndagaano empya tulabe omuntu okuyitibwa mu buweereza kiki kyali. Tugenda mu Bakolosaayi essuula 2 ove ku lunyiriri olw'ekumi n'omukaaga n'olw'ekumi n'omusanvu. Abakolosaayi essuula 2 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'ekumi n'omusanvu lugamba lwe luti n'olwekyo tewabangawo omuntu yenna abasalira omusango mu byokulya oba mu byokunywa oba olw'embaga oba olw'omwezi oguboneka oba olwa Ssabbiiti olw'17 kubanga ebyo bisiikirize kyebyo ebigenda okujja naye ekyomugaso ye Kristo. Kale omuntu yenna tabanenyanga biri bye twogeddeko mafuta omusoto ogwawanikibwa okusiiga omusaayi ku muti ebyo byonna byali bisiike ku mulyango byali bisiikirize ebiraga ekyali kigenda okujja mu kiseera ekyo. Kyekyo lwaki mukyala Mbiru yabadde annyonnyola ng'agamba nti bw'oba osoma Bayibuli weegendereze omanye nti bino bye baawandiika baabiwandiikira baani mulembe ki guno gwe baali boogerako. Oyinza okutandika okukwata ebyawandiikibwa eby'Abayudaaya n'ogamba nti byange n'otategeera. Kati ebyawandiikibwa oba obijje mu kutegeera kwaki kwabyo. Kati wano atugambye nti omuntu yenna tabanenyanga mu kulya oba mu kunywa oba mu olw'embaga. Omuntu asobola okwesiba ku Ssabbiiti nti oba tokoze Ssabbiiti tokoze butuukirivu. Naye Bayibuli etugambye omuntu yenna tabakola ki kubanga Ssabbiiti eyo ye Yesu Kristo yatuukirira nnyo. Era eno bw'osoma mu Lw17 ddamu olusome tuwulire Olw17 lugambye nti kubanga ebyo kisiikirize kyebyo ebigenda okujja naye ekyomugaso ye Kristo. Ekyomugaso mu Luzungu wano bakiyise substance ye Kristo ekyamaanyi. Byonna ebyasuubizibwa mu ndagaano enkadde mulimu ebyasuubizibwa bingi. Abantu abamu abatannaba kutegeera kufuna kutegeera bakyalindirira, naye nga bw'okkiriza Kristo ebyo ebyasuubizibwa mu ndagaano enkadde byatuukizibwa mwani mu Yesu Kristo. Kyavudde agambye nti ekyomugaso ye Yesu Kristo. Okwongerezaako waliko agambye omuntu ayinza nti ate eby'Abayudaaya byebiriwa bye tuba tusoma kuba tuli mu kusoma twagala ffenna tubeere ku same page. Kati ebyawandiikibwa kati ng'ebimu abaana ba Isirayiri kubanga lye lyali eggwanga eddonde Katonda yali yeerondedde naye lwakuba teryamutegeera. Kati ffe bannaggwanga mwe tuyingirira kati nga bwe babagambanga okuleetanga ebisolo buli mwaka. Kati ebyo byali byaba abaana abalonde Abayisirayiri ekyawandiikibwa ekiringa ekyo ekyokuleeta ebisolo. Kati ffe ku mulembe gwaffe guno tetuleeta bisolo kubanga Yesu Kristo yatufiiririra dda tulina kugoberera kikyagamba. Amiina. Kyebadde njaga okukkaatiriza nga tugenda mu maaso. Kati gwe omukkiriza ow'olunaku olwaleero Omwoyo Omutukuvu ali naawe okukuluŋŋamya bw'oba oyagala kusaba
osaba ng'oluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu Ddala. osobola okwogera mu nnimi bw'oba tonayiga ojja kuyiga ekyo tekikutuusa tekikugisaako bwaki butuukirivu bwo newankubadde obulokozi naye kati wayitibwa ate wayitibwa Kristo tukyayongerayo mu byawandiikibwa njagala oddeyoko ogende mu Bakolosaayi 2 okwongera okukakasa olw'17 Bakolosaayo 2:17 kubanga ebyo kisiikirize kyebyo ebigenda okujja naye ekyomugaso ye Kristo. Ekyomugaso kati ye Kristo gwe tulina abooluganda abakajja ku mukutu olunaku olwaleero twagala tuli ku mutwe ogugamba nti twayitibwa mu buweereza naye abamu tubadde twejjamu mu buweereza ng'olinda kumala kugenda mu Bible ki sukuulu omale emyaka gyena olyoke ojja oweereze naye twasomye mu Befeso 4 netugamba nti yanyaga ebirabo n'abiwa abasumba n'abiwa abasomesa n'abiwa bannabbi naye ng'ebirabo byonna bye babawa byaki bakunyweza bakkiriza gwe ng'ebirabo ebyo omugaso gwabyo kwe kusomesa abantu bonna bakule batuuke mu kigera kya Kristo. Amiina. Ffenna tube n'endowooza eyo eya Kristo. Kati abasomesa batume bannabbi by'ebirabo ebyakola ki ebyaweebwa. Amiina. Bw'agenda wansi w'ensi n'anyaga ebirabo n'agaba. Kati omukkiriza yenna oyo amaze okufuuka ekitonde ekijja mu Kristo olwaleero asobola okuba omusumba asobola okuba omutume asobola okuba omuyigiriza generation to generation paka mukama waffe lwalikola ki lwalitununula nti ffenna tufuuka ekyo kyali tufuuka ekyo kyali ye Kristo ne tutabaganya abalala kubanga kwe kwagala kwe abantu bonna okulokoka okutuukira ddala okumanya amazima ate tasanyukira mwonoonyi n'omu kufiira mu bibi bye so kwe kwagala ke kati okwagala kwe bwe tukutegeera ffe abamaze okukkiriza kyetuva atuula mu ffe nga yeegayiririra abalala atuula mu ffe ye omwoyo wa Katonda atuula mu ffe mwoyo tatuula mu bizimbe ebizimbe biriwo kutushoutinga nti tukuŋŋaana ne tukuŋŋaana ne tuyiga ate ne tufuluma abalala ne bayingira abalala ne bafuluma abalala ne bayingira so omugaso gw'ekkanisa kwe kusomesa abantu okumanya Katonda n'obuweereza baabo bwe bakula bafuluma ne bagenda gwe mugaso liringa essomero essomero abantu be basomesa ery'essomero liringa essomero lino ery'ebweru nti abaana bano bevanjo bwe bamala high school ate bagenda mu college okusobola okweyongerayo okugenda okusaavinga obulamu buno obw'ensi kati ate ffe abamaze okukkiriza Kristo bwe tumala okutegeera Katonda tufuluma ne tugenda ne tutabaganya abalala so ekkanisa omulimu gwayo kwe kusomesa abantu nga basomesa ki basomesa Kristo mu Katonda abantu okutegeera obwa Katonda gwe mulimu gwe guteekeddwa okusomerwa okusomesa mu kkanisa ekkanisa gwe mulimu gwayo. Amiina weebale nnyo mukyala Mbiru. Njagala obbazaako emabega tetwayogedde ku bamalayika omanyi nti tulina abakkiriza bangi abakkiriza malayika nti malayika ono malayika wange naye malayika Yesu wo naye malayika is a servant bamuyita batya muweerezaawo malayika oyinza okubeeraawo n'ogamba nti malayika kola bwoti malayika ajja kuweereza tugenda kusoma ekyawandiikibwa nti omanyi nti malayika ayagala okumanya ebyobwa Katonda naye ng'abimanyidde ku ggwe tugende mu Befeso essula 3:10 kaakano ng'ayita mu kkanisa Katonda ayagala amanyisa amagezi ge amangi eri ab'amasaza ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu ekyo yakitegeka okuva edda n'edda n'akituukiriza mu Kristo Yesu Mukama waffe mu ye tujja obuvumu n'obugumu okusemberera olw'okumukkiriza. Kaakano ab'amasaza bayogerako be baani bamalayika n'abo ab'obuyinza mu bifo by'omu ggulu
bategeezebwa mu kkanisa amagezi amangi aga Katonda ng'engeri yennyini. Naye oluddako lw'ekkumi mwagambye ekyo kyategekerwa okuva edda nedda tekigenda ekyo kye yategeka okuva edda nedda yakituukiriza mu Yesu Kristo. Bamalayika bano abaweereza bakuleetera ebyo ebyobwakatonda. Gendako mu Petero ekisooka essuula esooka olunywa lw'ekkumi Petero ekisooka essuula esooka olunyiri lw'ekkumi lugamba bwe luti nabo baabikulirwa nga si ku lwabwe bokka wabula ku lwammwe baweereza ebyo bye mwakajja mubuulire kaakano oba babuulira enjiri mu Mwoyo Omutukuvu eyatumibwa okuva mu ggulu bamalayika bye beegomba okulingiza. Waddamu gw'okisome Katonda yabalaga nti ebyo tebaabikola ku lwabwe wabula ku lwammwe. Byebyo kaakano ebyababuulirwa abo babategeeze amawulire amalungi ku bw'Omwoyo Omutukuvu eyatumibwa okuva mu ggulu, era ebyo bamalayika bye beegomba okulaba. Bamalayika beegomba okumanya Mukama Katonda kiki kyatugambye, okulingiza okuwulira. Era ekkanisa ssomero ly'abaki ly'abamalayika okutegeera kiki Kristo. Kuba beegomba okubeera nga ffe bwe bali nnyo kubanga bo baddu baffe. Oyinza okkiriza nti oli w'amaanyi, oyinza okkiriza nti obwakatonda butudde mu ggwe bw'abadde ali eyo nga weenyooma ng'ogamba maama simanyi luzungu, maama saasoma. Qualification ekisaanyizo ekisooka bw'omala okukkiriza Yesu Kristo, ekyo kyekisooka. Bw'atuula mu ggwe kati ate tetukyayita Mwoyo Omutukuvu ndi Mwoyo Omutukuvu jangoke kuba abanaye nange nakikolanga nnyo buli nga bwe nali nsaba nga bwe nkwata akazindaalo nga nkowoola Omwoyo Omutukuvu ka. Kati bwe namala okutegeera nti Kristo yafa bwe yamala okuzuukira Omwoyo Omutukuvu atuula mu nze, kati kyenkola nga Mukama nkwebaza, sikyayita nti ayi Omwoyo Omutukuvu jangu ngamba bugambi Mukama nkwebaza kubanga ekisaa kyo weekiri ekigenda okumpeereza eri abantu. Ebigambo ebifaanana bwe bityo bwe byogera eri abantu abatannaba kutegeera, naye ate bwe baba nga bagadde kumanya baddayo mu byawandiikibwa ne basoma kigambo ku kigambo, ate omwoyo we wali okubagaziiriza n'okubaluŋŋamya. Kubanga ekigambo ky'omwoyo kati olw'okuba nti ebbanga omanyi bwe bamala ebbanga bajja bakutaddemu ekintu mu bwongo kiba ate bw'ogenda okula muntu bw'amala n'akula n'atuuka ku myaka. Kati bano beevanjo bangu bakukyusa bwongo kubanga bo buto tebunnaba kufuna we busibira. Kyovula nti bwe tuba tusoma tugamba nti bano gino emyoyo egyo egikulumbala ne gyegulumiza kubanga endowooza ekulumbala ne yeegulumiza. Lwaki eyeegulumiza? Kubanga mu butategeera bwayo yeegulumiza okusingawo ku kigambo kya Katonda. Kati mu kusaba kwaffe kyetuva tugamba endowooza eyo tugissa wansi ebeere ng'egondera ekigambo kya Katonda. Kati bw'oyogera ku kigambo ekyo nti luli wagambanga nti omwoyo jangu okkoyingire. Kati bwe wamala okutegeera kyali kibuuzo ekyali mundaayo kinaye ono gwe mpita buli ddakiika yaani. Kati mu kuyita mu kibuuzo ekyo omwoyo wa Katonda n'akugaziiriza nti ebintu by'obwakatonda bino Katonda tamala gajja n'abikkula, kiva eri ggwe ennyonta eri mu ggwe n'okuyaayaana okuli mu ggwe okw'okwagala okumumanya. Omanyi tumwagala mu ngeri bbiri. Puliddeko musumba awo Mutyabanga agamba nti abantu bajja mu kkanisa nga babadde boogera ku kya Yesu bwe yakuba, Yesu bwe yasanga abaali batunda ebintu mu kkanisa. Nayogera nti abantu abalala bajja balina bye baagala okufuna eri Katonda.
kakati bw'oba n'endowooza efaanana bw'etyo ng'ozze ne bw'oba tozze mu kkanisa oyinza okubeerawo nga yendowoozayo nga yendowooza yo yakwagala kufuna bintu okuva eri Katonda. Kiba kizibu Katonda okweyanjuliza kubanga kati gwe ndowooza yo be blockings okumanya kwa Katonda oba ogaana okumanya kwa Katonda okujja gy'oli. Naye okumanya kwa Katonda ye muntu ono ayagala okumanya obwa Katonda kyeki kubanga bw'omala okutegeera obwa Katonda buno obulamu obulala bukwanguyira. Kyovula nti oba olina okuba omwoyo ogwagala oguyayaana Katonda ono yaani kubanga tubadde mu bulokozi okumala ebbanga ddene naye nga tetulina bibuuzo byannamaddala byebuuza nti naye obulokozi buno bwe nayingiramu kyeki ye guno omusaayi ogwayiika kyekiki yono omwoyo wa Katonda kyekiki kati bw'otaba na bibuuzo ebyo gwe n'ogenda na kino kye bazze nga bakusomesa mwaka ku mwaka kati gwe kyoba olowoolezaamu kati enjigiriza entuufu bwejja eba ewakanya ekyo ekituufu kubanga gwe kiri kyangu kyakukwata te kyangu kyakuliletinga tu. So kati kyetuva tusaba nti endowooza eyo egyemulukukire ekigambo kya Katonda etegeere. Naye okuddayoko katono wali ku Petero omuntu asobole okukifuna. Petero ekisooka essuula emu ne 12 naye bw'osoma ye 11 bw'ogatta ku ye 12 omuntu akifuna bulungi. Nkiddemu genda ku ye 12 Petero ekisooka essuula emu onyiro 11 banoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo byayagala ng'asooka okutegeeza ebibonoobono bya Kristo n'ekitiibwa ekigoberera. 12 bebaki bebannabbi ab'endagaano enkadde baanoonyanga okumanya mwoyo kyono oyo omwoyo Kristo omwoyo wa Katonda oyo omwoyo wa Kristo oyo agenda okujja okubonaabona ate oluvannyuma aliyakwazuukirire mu kitiibwa. Kati bw'osoma olwokubiri then okitegeera bulungi olw'12 lugamba nabo baabikulirwa nga si ku lwabwe bokka wabula ku lwammwe baweereze ebyo bye mwaka gyo mubuulire kaakano oba abaabuulira enjiri mu mwoyo omutukuvu eyatumibwa okuva mu ggulu bamalayika bye beegomba okulingiza. Kati amakulu gaakyo nti beebuuzanga omwoyo oyo kati ku luno olw'10 n'olwokubiri nti obubaka obwo bwe baalanganga yenjiri eno ebuulirwa gye muli yenjiri eno ebuulirwa gyeri Petero gye baabuuliranga era yenjiri y'emu ebuulirwa wakati abo bamalayika bye beegombanga. So bamalayika beegombanga nti okumanya ebiro bino era ne bannabbi bali bye twegomba nti njagala mbeere ng'Eriya njagala mbeere nga Musa nabo beegombanga omwoyo kyoyo. Kati omwoyo oyo Petero gwayogerako wano ng'ategeeza nti nno Petero gwayogerako wano nti ategeeza nti ye mwoyo wa Kristo oyo gwe baalanganga nti agenda kujja agenda kubonyezebwa oyo Isaaya gwayogerako oyo nti omwana azaaliddwa omukazi atamanyiddwa musajja oyo gwayogerako nti obufuzi bubeera ku kibegabega oyo gwayogerako oyo bw'amaze okujja n'afa n'aziikibwa abonyezeddwa abamusse bamuziise azuukidde ogwo gwe mwoyo oyo mwe tuzuukukira omulamu ogwa Kristo yenjiri ebuulirwa leero nti leero bw'okkiriza omwoyo wa Katonda ye Pawulo gwayogerako mu Bakolinso ekyokubiri 5:17 nti omuntu yenna bw'aba abeera ekitonde ekijja ebyeddanga byonna biweddewo yoyo omwoyo bannabbi bali gwe beebuuza nti mwoyo kyoyo era bamalayika gwe beebuuza nti naye bino biri bitya yensonga tulina okumanya nti bamalayika gye
myoyo egituweereza. Ate Kristo bwe yamala okujja bamalayika abo saavisi weeri naye ate tekyali nnene nga luli bwe yali kubanga Kristo atuukiriza buli kintu kyonna. Olw'olunyiriri olwo kyetuva tugamba nti kati gwe tokyegomba Eriya mugundi gye yalimu kubanga lugambye nti yayagalanga okulaba ku kino kati kyokola kyetutambuliramu. Tewegomba Dawudi ng'omukkiriza ali eyo osingako ku Dawudi bw'omala okutegeera Katonda. Omusinga nti Kristo gwe yayagalanga okulaba atudde mu ggwe akolera mu ggwe. Tuli ku kyonaku lwaleero tuli ku muweereza ayitibwa omuweereza. Sister Suze tulimu ojjukira twamugambako ne tumugamba nti waliwo ennyimba ze tutayimba olw'okuba twakula tutegedde. Nagamba nedda luno oluyimba lwange ndwagala nnyo naye nga bw'ogenda okutunuulira ebigambo ebirimu biba biviolatinga biba bikuzza emabega okusinziira ku kutegeera kotegedde mu Kristo. Oluyimba tugenda kumaliza oluyimba luba lulungi naye nga terukola makulu naye nga twaluyimba edda. Omaliriza otya Sister Suzette? Twagala obbazaamu amaanyi nti bw'oba ng'omaze okukkiriza Yesu Kristo oyitibwa able minister oli muweereza ate jjukira omwoyo wa Katonda atudde mu ggwe. Ekyo kitegeeza obwa Katonda amaanyi ge amagezi ge obusobozi bwe bwonna buli mu ggwe. Toli ku bubwo wabula gw'oli property y'obwa Katonda. Era bw'oba olwadde bw'oba olina ekikutawaanya saagala weeralikire ddayo eri Katonda omugambe kino kintawaanya nkireetere sipeya yakyo mwana wange kikola. Omukkiriza amaze okutegeera ekigambo kya Katonda tiisibwa nambeera teyeeraliikirira mwaka gujja gunaabeera gutya kubanga alina Kristo atateekebwa mu ssaawa ye tali mu ssaawa nti bamutaddemu esaawa eyiseewo kino sijja kifuna nedda. Era olunaku olwaleero tukyayongerayo bayigiriza ku kuyitibwa mu buweereza mukyayigirizibwa. Mukama abawe olunaku olulungi. Amiina. Mwebale kubeerayo musheyaringe. Amiina. Mwebale kwagala Yesu katusabe. Mukama atwongere otuwa amagezi n'okutegeera mu bintu by'obwa Katonda bino. Ate tusaba nti gwe ng'omwana wa Katonda beera n'emmeeme yeggudde kubanga lunaku tuyiga. Bw'ogamba nti ebyo nze nabimanya dda manyi omuntu atandika okuleeta ekyandika nawa nze manyi oyo kyagenda n'okugguka awo oba ate tojja kukula mu by'obwa Katonda. Kyekyo oli mukyala muno kye yagambye nti tuba n'okuyaayaana okubanga buli kiseera tuyiga. Ekino kimpadde okuyiga so akuddaano ne neewaana ti mu bulokozi mazeemu emyaka 3 naye nga experience tejja kunyamba wabula nga bwe mmala okweggula emmeeme yange n'endaba karakita y'obwa Katonda omuntu nga bwantunuulira nga ne bwaba nnyiiziza simugaa ngenda kamala omusesebbula Yesu kamuteeka emabbali awo mba sinnatuuka ku kigera wabula oli nawaba nnyiizizza obwa Katonda obutulamu nze bumpa obusobozi to control myself n'endaga obwa Katonda. Buli lunaku Musumba Saamu agamba nti Yesu yandikoze atya mu mbeera eyo akati nga tonnaba kugamba kamusesebbula ng'ogamba nti Yesu yandikoze atya ng'omuntu akukoze ekintu ekyo. Nti singa tuba bwe tutyo ne tukiteeka mu mind ffenna tujja kubeera abakristaayo abalungi. Kale katusabe. Tukwebaza omutukuvu tukusiima tukugulumiza kubanga oli mulungi eri obulamu bwaffe. Tukwebaza otuyise abaweereza ab'amaanyi otugambye nti ekigambo kiwe kibeera mu ffe ne tukutegeera tufuluma ebweru ebigere byaffe ne bitwala amawulire amalungi. Kwe kusaba kwaffe nti ebigere byaffe tebigende nga kutwala amawulire mabi ag'olugambo ag'okusaasaanya ag'okwawulamu wabula binaatwalanga amawulire amalungi kige tutegedde nti kyekigambo kyo nti bwe bulokozi bwe bulungi bwo tutabaganyenga abantu bo.
abasasetusa okuva mu kisa bakomewo gy'oli ayi taata omutukuvu ekigambo kyo kino ekiramu kikolerenga muffe ayi yesu n'embeera zonna eziba zitulumbye otugambe tetweraliikiriranga wabula buli kintu kyaffe tukireetenga gy'oli mukama kaakati kwe kusaba kwaffe nti mu butuufu tuli wano abasinga mukama kitange tebalina mirimu bali mu mayumba abasinga mukama kitange balwadde balina korona abasinga mukama kitange balwadde balina chronic diseases cancer siriimu nawokoola yenna abatawaanya mukama kati byonna tubiteeka mu mikono gyo gwe yajja n'otufiirira n'oziikibwa n'ozuukira otudde ku mukono ogwaddi ogwa kitaffe ye gwe gwe tukowoola kaakano nga tutuma ekigambo kyo okuwonya abalina korona okuwonya abalina kansa okuwonya abalina siriimu okuwonya abalina sukaali okuwonya abalina high blood pressure okuwonya abagala okwetta leka ekigambo kye eky'amaanyi kisumulule abantu bo kibajje mu mbeera ezibadde babaddemu bafune obwa katonda n'emirembe gya katonda egyo gitambulire mu bulamu bwabwe mu linnya erya yesu kristo omunnazaaleesi ekigambo kyo yennyonde eyasayasa leka eyaseyase buli mbeera zonna ezibadde zibalumbye buli mwanda zonna ezibadde zibatawaanya buli misimu gyonna gyali gyabasibe gy'obugayavu n'egy'obutategeera ayi mukama katonda wategeere ayi katonda ensi gyabadde asibye amaaso akatambala kaabwe ku maaso ak'okutegeera nga tebagala kutegeera bulokozi olwaleero we unveiling mu linnya erya mukama waffe yesu kristo omunnazaaleesi taata tukwebaza nti ekigambo kyo kiramu tukituma buli mu maka tukituma mu bazungu abayindi abahaiti abaafrika abablack american buli ggwanga lyonna mukama leka obulokozi butekinge over mu mitima gyabwe jawo obubi mu mitima gyabwe leka obulokozi butekinge over mu linnya erya yesu tutuma ekigambo kyo okugenda e uganda mukama kitange okukyusa abasamize okukyusa mukama kitange bonna abawakanye ekigambo kya katonda leka obulokozi butekinge over jeketebebe rokontorororo branda menderere breko zontoba rikenderere breko toro blanda abantu nga bafa enjala mu mayumba leka wabeerewo ekyenjawulo e uganda abantu nga balwadde bafa nga babasaba miliyoni 10 ng'omulambo bagulemedde leka wabeerewo emirembe gya katonda kabaka jeketebebebesi rokontorororo blanda ensinga yonna eri ku bunkenke tebamanyi kikigenda kubeerawo ku lwomukaaga g'omukulembeze agenda kwogera leka emirembe gya katonda kibeere ku bantu tebagenda kufanga ebiseera tebinnatuuka mu linnya erya yesu kristo omunnazaaleesi obulokozi buyingira e uganda buyingira amambuka buyingira amaserengeta buyingira the western the eastern the central leka ekigambo kya katonda kikwate bendera leka erinnya lya yesu likwate ebendera mu uganda mu linnya erya yesu kristo tulaba nga basamize bayimirira nga beewaana olwaleero tuzikiriza buli mpewo zonna abasamize ze badde badikirayinga ku ggwanga lyaffe tibe balina obuyinza mu linnya erya yesu yesu wajja tumenya buli kizikizwa kyonna ekibadde kikutte uganda eky'obusamize eky'okutta abantu baffe ekyokusaddaka abantu fa okuva ku kikolo mu linnya erya yesu kristo omunnazaaleesi otugambe nti ekizaalibwa katonda kiwangula ensi ffe tuli bakuwangula uganda eri wakuwangula emirembe gya katonda giri mu uganda mu linnya erya yesu kristo omunnazaaleesi taata tukwebaza nti obulokozi buyingidde webali ayi yesu nti n'abaana obakuumye abakyala obakuumye abaami obakuumye gumya emitima gy'abo abafiiriddwako abantu baabwe gumya ayi kabaka omwana oyo atalina taata newankubadde maama nga bafudde olwa korona gumya omukyalo oyo afiiriddwako omwami nga yabadde amujjanjaba mukama kitange nga yabadde amulisa katamanyi kyakkola landiroodi amubanja tamanyiwa waakudda gwe kkubo gwe mazima gwe bulamu eri obulamu bwaffe mukama teekawo you are the hope of glory o god tukwebaza nti essuubi olireeta eri omukyalo oyo eri omwami oyo eri omwana oyo mukama kitange taata tukwebaza kubanga emirembe gyo gibuganye uganda gibuganye wonna n'abantu abali ku kitanda obawonya oyo yeeralikirira agenda okuzaala gamba n'ayitawa n'agendawa buli agenda mu ddwaliro afa taata leka emirembe gyo gibeerewo ajja agenda naye tagenda kufa akomawo n'omwana we nga amuzadde mu linnya erya yesu kristo omunnazaaleesi tusabye amiina 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 remember Jesus Christ is still in full control. God bless you. Amen. Amen.